Ebyokulemesa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine okutaddamu kufuluma ggwanga Uganda abasajja bakyongeddemu amaanyi era bongeredde ddala okukola buli ekyetaagisa okulaba nga passport ye teddamu kubeera functional obudde bwonna abeere nga abeera Uganda yokka kubanga bamutidde nnyo ebintu by'abazze abakola engeri gy'abazze nga nafu ya government ya General Museveni ng'agenda mbazungu n'abagamba nti ono mutemu ono mutujju ono mukozi wa bikolobero atewedde eddembe ly'obuntu ne basalako obuyambi badde bajja muwani basizamu n'eddiba ez'enjawulo bambasada bagobeddwa amawanga ag'enjawulo n'omusango guli mu kooti y'ensi yonna kati General Museveni yonna ebiruma bimukalakata ayina okuba nti nno ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno President agenda kuba Bungereza kati basajja bafuba nnyo okulanga olugendo lutalugenda kubanga gy'agenda agenda kusinkana banene babede abalaba nga government ya General Museveni yava ku mulamwa n'ebikolobero by'ezzeekola n'obutemu bwamukoleddwako kati General Museveni ali mu kutiitira tayagala Kyagulanyi addemu okufulumya kutwala bwino amazima amatuufu n'okutwala obujulizi obulala mu kooti y'ensi yonna n'olwekyo basalawo nti at least afazala ofaana obutanyagwa passport yebeera cancelled nga taddamu okufuluma ggwanga Uganda. Jatutandike bwe tuti n'ebigambo bino ogenda kutegeera nti nno Kyagulanyi wabakutte waluma kati abasajja bakola buli kimu ate n'ebibaswaza nga tebakyalaba nno baswala. Nti poliisi ennamba ekitongole ekiramba ekirina ne kamera ekirina ba expert ekirina buli kimu ne kivaayo ne kigamba nti Kyagulanyi Ssentamu yali akola procession. Naye nga bu video buvaayo toyina na procession gy'olaba olaba basajja bali mu luguudo bavaayo abasajja nga bateeze ogamba otyo nti omuntu agenda kola procession naye nga ate mu maaso ge otaddewo kabangali. Procession yagikolerawa bantu baali luddawa eyo ewantu olabira ddala ekitongole ekiramba ekiruuzinze credibility kakati mwe muyinza mutyo kakasaba na Uganda ati musobola okukuuma ebintu byabwe n'obulamu bwabwe nga musobola okuvaayo ku TV ng'ensi balaba waliwo ebintu ebimu banene bwe bwogenda kulimba waliwo okulimba okuli smart naye waliwo okulimba kw'ennaku zino poliisi ya Uganda temukyaswala muswaza buswaza yensonga lwaki nti musobola okwogera ekintu ekituufu abantu ne bakirabanga kya bulimba kubanga ebintu byonna bye mufiidinga banna Uganda balabira ddala nga bya kifere gwe nova ino ganti Kyagulanyi yaseeredde n'agwa bw'oseerera ofuna sparks bwezityo ne zituuka ne mu feesi omusajja mwali mwagala kumutira wali eri era singa tewaali kamera mwali musobola besasi ne mugamba nti yakoze eki nti yeesunye ate si gwe gusoose wano twalabako ayogerera poliisi ng'agamba nti zaake yeeruma okutu twalabako abapoliisi nga bakola statement nti zaake yeekuba ne yeeruma n'amala ne yeesuula ne ku ddwaliro ezo statement zize zoogerwa twalabako omwogezi wa poliisi ng'agamba nti Kyagulanyi Ssentamu ewuwe waaliyo munyeenye ye yali yeeyita waggulu mu bbanga kitegeera twalabako omwogezi wa poliisi ng'agamba nti olunaku lwe batta Rita Nabukenya amasannyalaze gaali gagenze okukwata ebintu ebyali awo lwe baatomera Rita Nabukenya kuka statement zino muze muzikola kyobulaba nti nemba mutaddeyo ekintu kale kirimu obutuufutuufu abantu babalabira ddala nga baddiikuula kubanga you lost credibility kasita mwasalawo okutandika okuzanya politics mwe ne mubanga muli ku regime survival that is what you'll get you cannot defend things which are not even defendable. Mwe bennyini mwezimbidde ekintu kino nga mwe mukizimbye that is how you built it. You have built your organ on lies bulimba ebiseera ebisinga mujje mukole kye bayita you have to swallow your pie okakanya obulimba oganti banne kino kyatusobyeko okuyogerera poliisi ekitongole kiramba n'ovaayo n'olimba n'ekintu omwana omuto kyatasobola kulimba n'omwana omuto kyalabako n'agamba nti kino mulimba eno wiiki yennyini mwe twalabidde n'okulabira ebintu ebyenjawulo ebyewuunyisa nti twabadde wano abanyumirwa ebyemizannyo for the first time ne tulaba omusambi omunene ow'eggwanga ow'Ebungereza mu Manchester United nga sebo bamuvugira mu baasi ezaba private mwaka tegedde bana abasajja tebaswala baswaza buswaza kyogamba kati baasi mu 7 za introducing azine dade tebaswala mutwalira omu naye wabaddewo omunene ye ng'agamba nti okuswala ati situonoona nze kampisewo akalango ka baasi yange because ekyo tekyazze buuzi by mistake
Kwegabo bali willing okola kyonna oli kasaba nga yagala kuyisawo business ye ajja kunoonya engeri era ye onana bamukutte yamuteeka mu global bus oli yabadde alanga gundi ye company ye ndoza mutegedde nti mu Uganda mulimu abaana n'ebyana owali nka asobola kikola owawayiwayi asobola kikola kyogamba bote balinayo basi nkalu kikuzaayo bwe twali mu covid family y'omukulu omu gwe bagulirawo airspace n'avuga abaana be ne family y'okuva mu America najja n'alandinga Entebbe amawulire ago mugajjukira kyokanga mu kaseera ke kamu waliwo banna Uganda abaali bakwamye nga bakwamidde Dubai abamu bakwamidde China Kyagulanyi Ssentamu n'aleeta suggestion mu parliament nti bannange nina mikwano gyange gyatuwadde ennyonyi naye tubasaba mutukkirize mutuwe free landing mutuwe space tuleeta abaana bano bakomewo abayaaya abo baagaana government yagaana omanyi lwaki yagaana ekisooka yali egenda kuluzinga credibility omanyi bano abasajja kyemba manyiko tebakkiriza nti tebasobola ebintu ebimu tebakkiriza nti ekintu kibalemi at least okukkiriza boonoona era bwe batye baaleka Abannayuganda abaali e China Katonda yamanyi every man for himself mukasera ke kamu ne bagenda ne baleeta Eddie Kenzo okimanyi nti Eddie Kenzo bamuleeta ku Munyonyi namba Uganda Airlines ng'alimu bwomu nenga mukasera ke kamu waliwo Bannayuganda abaali e Dubai abaali luddawa olaba wano just Dubai yatuwa omukisa netuwa opportunity tuzeyo tukomyeyo Bannayuganda ku ground nga bali ku deportation yawo government yagaana sebo okuwaayo ennyonyi naye baasobola okugiwa Edrisa Musuuza ne bamuleeta n'atuuka e Uganda n'asula n'abeera ali mu protea nga yeeyagala ebyo ebigambo byayogerwa omugenzi Ichuli mubijjukira era ne yamuwa ennyonyi mumujjukira nga Ichuli abyogera kitegeera kwe gali neggwanga lyo likusobera ate obuzibu obuliwo nti ffe abali obubi tufaayo nnyo okudifendinga bano abantu be twagala okubalaga ensi mubamanye ti bano abantu abatudde ku opportunities zammwe be bano abantu abatudde ku resources zammwe kubanga oba osobola okuwaayo ennyonyi egenda ekimedirisa Musuuza muntu omu nga ne gyali sinti oba yali bubi nnyo nti yali asobola okufa kakati ate Bannayuganda abaali wano ku deportation e Dubai kiki ekyali kibagaana kale mwandiisiza etteeka mu parliament nti bannange this is an emergency tugenda kujjayo Bannayuganda kale tuyise sente tukwate ku consolidated fund teri Munnayuganda yandi complainings nti government yakutte ku consolidated fund neegula amafuta g'ennyonyi negenda ekime Bannayuganda abali ku deportation everyone will be happy bibino ebitundu bye twogerako ne mubiraba ne mulooza nti twogera bwogezi si kwogera bwogezi this is humanity wano Ethiopia just babagamba bugambi nti abaana bamwe babano those people basindika ennyonyi ne bagenda ne bakimayo abaana baabwe wano omwana omunnakenya ali akola bwakadaama ka video ne kaliikinga nga bamubonyaabonya kyatwalira omukulembeze w'eggwanga Ruto n'awandiika naga nti njagala mwana wange ne bamukomyawo wano waliwo omwana yali mu Filipino omuwarabu yamukozesa n'amutemula president w'eggwanga naye n'ajoyininga aba demonstratinga era oyo omwana yatta oyo omwana naye yawunzika bamutadde kalaba yali muwarabu ne bamutta naye wano batta Bannayuganda ne babakola byonna ne babasodoma yazinga ne babarepinga ne bakola n'ogenda ku embassy nga ate embassy yekukwata ekuzeeyo gy'obonaabonera n'otuuka ku embassy nga abantu betusasula tewali kintu kiruma bantu mwa batatambulangako tewali kintu kiruma nga embassy esasulwa sente embassy esasulwa sente ninga amazima otuuka ku embassy nga nzigale kumande nga embassy nzigale genda ku embassy y'ekata omanya abakolamu Abannayuganda batono osanga mba Filipino osanga mbaki embassy y'eggwanga omuntu we yandisuubidde nti owaayo agenda kwogera lulimi Luganda oba lulimi lwewaabwe osanga mba Filipino embassy kakati bwe embassy where will I feel insecure wawe ngenda okufiiringa nti ndi secure nga embassy yange embassy teriimu Bannayuganda batono nnyo akola ku reception oba baakyusaamuuko bwe twaba kubako emabegeeyo n'ebinooze nabirabako naliko ku embassy akakazi koogera bubi kakutumiryanga kasasiro
nengo oli mu nsi yo kubanga embassy kitegeeza nti oli ku nsi yo tebalina keya nenga wandi osuubidde nti osobola okufuna amaanyi osobola okufuna buli kimu ye Saudi tebabeeramu zino zisigadde tebayina embassy namba ng'esasulwa sente y'omuwi w'omusolo kubanga ambassador ne tiimu ye yonna gavumenti ebalabirira omulimu gwammwe guba gwa kusevinga bannayuganda ababeera mu nsi eyo naye n'ogenda ku embassy ne bakwetolooza ne bakukola ki ng'oli munnayuganda embassy ezimu ziri wala oyina okunoonya obusente weekakamule naye n'otuukayo ne bakuzaayo just olw'akantu akatono nnyo bwe kati kebasobola n'okuga nti munnaye katukuleke katukolereko ku bipapula byogende obulumi buli mu gavumenti eno obulumi buli mu bitongole by'abasajja bano embassy tasobola ambassador ne bakuga nti abaana bo baabano noga nti nja kujja lwe naayagala ambassador omulamba nga toyina na mulimu gw'amaanyi gw'okola bakutadde mu ggwanga eyo naye ne bakuga nti waliwo abannayuganda wano baagala kuwuliriza bakubulira ensonga zaabwe noga nti nja kujja lwe naayagadde naye ng'ate mu eyo ensi osiibamu obeera mu bbaala obeera mu bakazi obeera mu kulya masape naye ng'omulimu gwo gwennyini ogwakutwala tosobola gukola ne bakusigazaayo kugaba n'abantu olabira ddala nga nti ffe nobody cares teri afaayo ovanga okubeera awantu nga nobody cares bw'oteerwanako you'll die a pauper you'll be there abatatambulangako temuyinza kukitegeera naye ffe abatambuddeko n'obeerako eyo gw'omanya ekizibu ekiri eyo embassy zibonyaabonya kyokka nga we wantu wandifiirinze secure ezimu zimanyi n'okukwata katugeze obadde mu kiyumba n'oddukirayo ate bakolagana ne embassy ne bakuzaayo mbugenda omaleyo sente zaabwe segera gendako ku ye Dubai olaba amaziga agali wali abaana ne betunda abaana ne banoonya obusente bajje ku embassy bayambibwe abayayi ne batuula muli eri ne batuula muli ne banywa chai ne babalabira mu madinisa ne bakwata obwana bwabwe bateekamu olw'okuba boogera olulimi lwe lumu bali muli beeyagala olweyagala oli bwakuyitako bwanywa chai bwakola kitakubuuza nakubuuza ssebo paka lwovaayo munnaye ne weekakaba n'ogaana naye bannaaye munaatukolako oba temuutukoleko ne batwala obudde bwabwe n'akwata empapula zo azitwala ew'omukulu oba atuukeyo ne badda mu mboozi gwe bakujjukira bujjukizi nga mawolu oluusi oyinza n'obasanga nga just weetaaga kagundi asoboka sayininga naga nindaamu n'agenda tadda gabaga nti ojja kudda enkya omukulu taliimu ekakati mmwe ebyo ebintu mulowooza ffe ebyo ebintu bituluma nnyo era bwe ndaba omuntu wano wenotandika okwogera simanyi kati waliwo abantu abareducing eggwanga lyaffe noreducinga simanyi Bobi Wine bino si bya Bobi Wine bannange Bobi Wine muntu omu Uganda milioni 5 plus kyova olaba nti tukulidde mu mulembe omubi ate bano abasajja bafubye nnyo boonoona omulembe guno kitegeera nti batukuliza ku kintu kye bayita handouts bampeeyo banampaaki bampeeko nze nange ndieko bino ebibozibozi by'abano baliri pazo mbu nange njagala kulyako ku keeki y'eggwanga gwe nga bw'oyagala okulya ku keeki y'eggwanga na buli muntu oyagala kulya naye ffenna tetugenda kunoonya Museveni. That is the problem gye tulina wano. It is building okuzimbira ku individual. Kibi nnyo nti buli muntu okukaaba ebintu okubisolovinga alina kukaabira president. Then what is the role of the ministers? Baminister bakola mulimu ki? What is the role of these ministries? Owamazi Museveni, owagundi simanyi twagala kola president. Now what is the use? Kati bazigyewo zonna kale Museveni bamuwabikole. That shows blockage of system yonna yafa. Tetusobola kubeeraawo ng'abavubuka bawoza simanyi munjo kyeyo bakokyeyo until when? What we need is sikutwokyayo. We need systems. System ekole n'asobozesa nze atasobola kutuuka wa Museveni nange kusurvivinga. Kino kyensiba ngamba abantu nti bino ebyokututeeka mu situation nti we are handouts best nti balina kutuwa
teri nse kulakulanira kugundi kugaba gundi bakita batya okugaba handouts kuba tezimala bine byaba nabbanja n'agenda ne bakuocha ye 10 ne bakuocha n'asanga line y'abantu n'abawayo omutwalo ne mukuba mu ngalo ebyo tebisobola kuyamba ggwanga era gwe oboloza nti so eggwanga lisobola okulakulana nga bakuwa buwi bino byenda bavuka mbu Bobi Wine mukodo Bobi Wine actually akutraining okubeera omusajja and actually bwabera mbuyinza nze jaganya omuntu bwati atagaba because omuntu atagaba ajja kubuulira amazima kubanga naye tebaamuwa buwi eyo mentality bagibataddemu wano olwakuba mwamanyira nti ye Museveni uli wajja ajaba waayo nabbanja ajaba nyigeyo babanyigeyo ekyo kyekisse eggwanga lino tuyina okwekolerera kasita system zibanga zisobola okukola ng'obutale tubuyina emisolo si mingi fena sobola competing mu katala akabakaliwo tusobola okufuna interest rates eza wansi there is no need okulinda simanyi Museveni anjo kyeyo simanyi nabbanja naye ebyo byonna bino babiteekawo okulaba nga mubeeraawo okusabiriza busabiriza because it works for them kibakolera it works for them kubanga omuntu asabiriza tagenda kuba na choice ne bonaakera ku machano omwayo ebbiri ne bonaakera ku machano omwayo omutwalo kubanga yeyo mentality gye batuteekamu teri nsi ekulira wakalaba yo Ruto agaba sente meka President we Tanzania wamuli omulabyeko nga atambo oba minister nga batambula n'ebisawo bya sente obe Rwanda walirabeko minister agenda n'ebisawo bya sente nasanga abantu awo katugeze mu katundu akamwe Rwanda naga nti mukolera n'abo kyayo tekikirizibwa na kukirizibwa obe Kenya walirabeko Ruto nga atambula n'ebisawo oba minister we nga atuusa agaba ebisawo bya sente ngano wekiri wano teri ensi bwetu tesobola kulaakulana naye wano bakuta abajega bakute butikitoka buli kuno ku social media buli mukwe bulaga sente bayira wekamba buulire ebintu bigenda na kuleta crimes mu Uganda wano wakati ate mu abaana abatomwe batikitoka muyine ekikyamu muyine ekintu kyemutalengera we waranga nnyo kuwa sente noziteeka mu kamera we waranga nnyo abamu kumwe mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe mugenda kugwa mu miggwe egitali gyammwe mugenda kugwa mu bizibu ebitali byammwe baba wadde akasente muli mukanjala ku social media gye muteekako sente ezo njagala mumanye si mwe kamweko muli mu government eno mulimu abantu abasapulayize government ya NRM nga ne business ze zaagwa nga buli kimu baakitwala mwe mwakajja muli mu kulaga sente mulaga obwetaano mulimu ababanja abasajja bano bali mukulaba mu abatalina na makulu abatula obutuzi kuno nimukuba omudomo nga ne bukuba kugenda mu firu temusobola kukungayo yadde ekiyenje bali mubba wa sente mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe mugenda kugwa mu migge egitali gyammwe mugenda kugwa mu bantu abatali tekababulire pipa bita bakuwadde sente abasirikale basula bweru afuna emitwalo 3 afuna emitwalo 4 bakuwadde sente owa traffic asiibaawo omusana ne gumwocha tanaba na kufuna musala ekinene nnyo afuna emitwalo 3 mweji gwe buloka simanyi tikitoka bakuwadde milioni 2 toyina na makulu bakuwadde milioni 2.3 muze ku social media muli mukwewana abamu kumwe mugenda kugwa mu masasa agatali gammwe abasirikale basula bubi abapolisi basula bubi abasapulainga government eno basula bubi mwe abajega muli ku social media mulaga nga baba wadde sente kirungi nnyo okulya naye bw'oba olya toswankula njagala omanye nti embeera gye tulimu abantu bali frustrated eggwanga liri frustrated abantu bali bubi emitima emibi gigenda gikula olaba abantu kutambula people are now wild kitegeera bino tubibagamba bannange enamba y'essimu eyo neetaaga njagalako data sinakufuna ka message yadde naka twagitadde awo enamba abali eyo mutuwe data muteekeko awo data enamba eyo y'essimu eyo tugitadde awo tugipiininze awo muteekeko data tugende mu maaso wane Uganda data adduka abeera n'ekyadonda akimanyi
temugenda kujja wano sebo mbanyumikirize. Anyway, eyo nga tuvuddeyo. So, ebintu ebimu tubitunuulire n'amaaso amakalukalu ebigenda mu maaso mu ggwanga wano. Si byangu. Abasajja beekola obusolosolo kati twabadde tuli awo ne zireeta buno obuvubuka obwalya ssente ye NRM okulisimanya ono omuvubuka atuwemula olw'okuba nti Katonda yamuyamba ne tumukkiriza munnange ne tunyumirwa ebiyimba bye eby'ekisiru. Yakedde wano abeereyo ku TikTok zaabwe omanye no ku Facebook munaye tebabeerayo mbu kati omutimbagano gwakyuka babeera ku ki? Babeera ku TikTok eyo. Babeereyo sebo ne batunafuya ne batuwogerera ne basooka bakuba National Unity Platform magezi. Kati ekikulu omanyi kati omuvubuka oyo naye alina ekyama oyo simanyi pazo wammwe. Kasita yafunyeyo kafeemu aka tava ku live. Omanyi buli lw'oyogera yogere nnyo ogenda kukola ensobi. Ebiseera ebisinga toyina kwogera toyogera beerawo naye kati kasita mwamuwaana ko mbw alina ebiboozibozi birungi kati n'okupamaapama ajja kupamaapama buli wamu ayitira. Babeera eyo ne kabaata weebwa batalina byakola abasajja abakulu ne badda mu kutumeketerako amannyo. Eno struggle gye baliko struggle eno erimu obulamu bw'abantu. Abaana abasinga bali mu makomero eyo, abaana basodomizingibwa, abaana batuukibwako ebintu eby'enjawulo, gwe nodda wano n'otandika okutunafuya. Tetubagaana kulya naye bwe muba mulya temuswankula. Mulya akasente kammwe kye tumanyi ti emirimu gyammwe gye mulina okukola towards election gyatandise. Era mugenda kuvaayo mulage kala zammwe. Naye tubadde tubasaba bwe mba baakugwa ddalu mugwe ddalu naye temutugwirako ddalu. Temutugwirako ddalu. Tumanyi nti kati tugenda mu kalulu. Tumanyi nti tugenda mu kaseera nga mulina okukola accountability kuba ssente z'abasajja mwazirya. Kitegeera bwe mba mwali akasente k'omusajja mulye naye temuswankula kubanga wano tuli bakambwemu. Ebyaddala tuli bakambwemuuko. Tuyina ennaku eyaddala. Ekirala nalabye waliwo abatuyita twogere ku nsonga y'aba political prisoners olololo. Nedda gavumenti yeno webeemanyi nti Kyagulanyi mutujju era nga yatuma abaana abo abali mu makomera. Gavumenti yeno emanyi Kyagulanyi sentamu gyasangibwa egende emukwate emuvunaane emusibe. Nkiddamu gavumenti yeno webeemanyi nti Kyagulanyi sentamu yatuma abaana abo nga bwe baavudde ne bakonfesinga. Bamanyi Kyagulanyi gy'abeera, bamanyi amaka ge, bamanyi waatambulira, bamanyi bizinesi ze, bamanyi famire ye, bagende bamukwate. Gavumenti yene ine ekintu bakiyita kiiso kya mbuzi. Kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Ate ebyo byonna byonna babikola oba bikolebwa okulaba nga munafuwa kubanga oli ajjaga nti owaayi Bobi Wine nga famire ye tebagikwata. Abaana be tebabakwata. Yes. Ne tukirize tugaane. Tukirize tugaane. N'abana abasajja nabo bamanyi bakwata. Wano just baavuddeyo ku attempted assassination. Ne baalabye ekyavuddemu. Eyakuba kakanista ako yalowooza nti ebintu bigenda kuwera bya bulijjo. I can assure you bwemba sirimbye sinze nkola mu security naye gaye yakozinga ekintu ekyo olwalyo kyemmanyi kyaliko kikambwe. Either bamugoba mu service oba balina kye bamukola oba bamudeployinga walala. Teolowooza nti yasigala kyekimu. Era yamuwa amagezi agagenda agezese. Nkukakasa eyakulira operations ezo olwalero ayina ebibuuzo ebyokwansalinga. Ate banenga tuvudde kweyo Bobi Wine takyatibwatibwa ebyo. Oyinza okwagala okugezaako naye n'oleka ensi eno ng'eyonoonese. How are you, Sarah? Temutuza mu dduka, temutuza mu bintu byakufiira wano. Waliwo be nawulira nga baga nti Bobi talina kyasobola munnange toga yakyezinze. Toga yakyezinze temugezesa. Ffe tuyinza okuba tetulina kye tusobola kukola.
ne munnaye Uganda erimu milioni 5 plus ate buli omuntu alowooza ngaffe faamu tuyinza okujja no tuliba kubiba bikopo tuliba kubiba mimwa just twogera bwogezi ne mulimu abantu nga ye kukyagulanye Sentamu ne bw'omuganti esasi liri ajja dirumba ne omuganti gundi ajja kukola kyonna ffe tuli bwogezi tukuwa bukubi mu ddomo actually mwandibadde mutuwuliriza nnyo ffe aboogera ano kubanga saayi singa bwe tuwogera nga obusungu bukkakana nga tuddeyo twebaka nga tuddeyo twebaka naye mulekera awo abantu abakola mu security bwe bakugamba nti gonde okole ekintu ng'ekyo sooka obaliriremu oyina abaana wano bazadde bo bali wano mpozi nga bazadde bo naye famire yo nga wagiddusa kuba eggwanga bwe ligenda mu ntata tewali muntu abeera muzira tewali muntu asobola kubeera muzira mu lutalo kubanga olutalo lutwala Saalumanya ne Naalumanya bwe bakutumanga ekintu ekyo weekube mu mutima olowoozeemu bibiri ogaye naye nze abange mbazaalidde wano okujjako nga naye bajja kuteekako mu private jet y'abakulu bakudduse bakujje Uganda ebintu bitabuka nga bw'olaba nti tewali yapulaningira kyakugaana Kabaka kugenda Bugerere nti abantu bali ekyanga tewali yapulaninga nti Kyagulanyi Ssentamu bamugaana okugenda eruka Uganda egenda kutabuka tewali yakipulaninga n'olwekyo mujjako era ku makya mukole ekintu mwenga muloza tekina makulu tekina kye kigenda kuleeta munnange enseetabuke etabanguke ensetabanguke bwetyo egende bwetyo ate mumanye nti tuli ku time bomb kubanga ekisooka bannayuganda bategedde nti n'akalulu tekakyalina makulu teba expecting any democracy teba expecting nti omuntu omukulu ali mu buyinza asolokera ku makya ne bamukuba akalulu hands down n'awaayo obuyinza osegeera so bategeera batandise okusengejja ebintu bino batandise okubyetegereza kitegeeza nti omuntu yenna alina buli lw'omuleka awantu nga talina ssuubi oba omuwadde options nnyingi kubanga singa mbadde mu respecting akalulu leero wandibadde ogamba nti Museveni yandibadde yawummula dda ebyaddala kubanga ye kennyini yavuddeyo nga si byange n'akonviisinga n'akyogera publicly kino nno kirekawo ababadde basekerera National Unity Platform kirekawo ababadde basekerera Nuupu nti ya Museveni kirekawo ababadde bazalawa abavubuka bano bayita abavubuka abanywi b'enjaga abavubuka abanywi b'enjaga omukulu atwala eggwanga lino alikalakasa emyaka egisukka mwana yavuddeyo n'ayogera nti ekibiina kino ekyakajja just mu Uganda tekinaweza na myaka 6 kyabba akalulu ke kyabba obululu era ye n'abala nti baamubbe miliyoni namba abyogera si muwagizi w'NRM si be bano bagashumba si be bano batamale mirundi si bano bagundi bakabanda wabula abyogera yakulira ekibiina ekiri mu buyinza yavuddeyo nga teri amukase teri amukubye teri akoze eki n'akonfaminga n'akulaga nti abantu abatuufu be bano kye yabadde agezaako okugamba nti abatuufu baabano kati ekyo kimenyawo kiri Nuupu ekolagana ne Museveni Nuupu ya Museveni ate neeba ya Museveni omukulu n'agamba nti yamubba statement bwezi wali oziwuliddeko nga azikolawa teyazikolako ku FDC teyazikolako ku DP teyazikolako ku kintu ekirala kitegeeza nti bano baatapulaningira abataali mu pulaani ze baataasuubira be bamusuzanga teyeebase yavuddeyo publicly n'akyogera n'akugamba mbu ku intelligence ye Nuupu ekibiina ky'abayaga ekitalina na sitwaki kyange baali bagamba ekitalina na agenda kyabba obululu bw'omukulu emiliyoni namba kakati ekyekintu munnayuganda njagala ompulirize bulungi kirimu ebintu nga 2 oba 3 byolina okwetegereza tokitunuulira butunuulizi 1 Museveni ye mukulembeze asinze okulwa kugwa mu buyinza amanyi okuzanyisa bannayuganda amanyi okubawa ekyokwogera n'ekyokulowooza asobola obbasookayo mu maaso ng'alina kyayagala okuggusa so ebiseera ebisinga statement ye bw'ogiwulira Museveni bakugamba bw'akugamba nti ngenda Masaka muteegere ku lw'embalala olwagondi ku lw'embale kubanga abatagenda eyo kati ekyo ekintu ayinza okuba yakyogedde nga kino kyayagala okujjamu ekisooka abadde abuze abadde takyalabika
nga tekyali kumwagwa mmwe mumwogereko mumwogeddeko. Ekyokubiri, yabadde asindika sigino eri ekibiina ekikulira ebyobulonzi ekya Byabakama ti ku mulundi guno singa tugenda oyina okumakinga sure nti olwana okuwekula ejjembe okulaba nga mpangulira waggulu nnyo. Kubanga gwe weewuunye Museveni bw'avayo n'agamba nti baamubba obululu, nga Museveni ye nannyini TV, ye nannyini ssente, ye nannyini magye, ye nannyini yalonda Electoral Commission, era nga mwalaba bulungi Byabakama nga ne byayogera tabyesiga, abuuza nti are these gundi true? Kubanga tukizo tugane 2021 was manned and managed and announced by the security agencies. Byabakama was just kifaananyi. Ababala akalulu, abakalondesa, abakakuuma teyali Electoral Commission. Strictly yali security agencies. Chobola banti n'abaali emabega wa Byabakama, they were not Electoral Commission, sebali ba Electoral Commission. No. Bali ba security. Chobola banti ne mu Mbarara mu Western Uganda. Mbarara. For the first time twalaba ekitalabwangako. Era wano wembagambira ninga nti Bobi Wine ono singa tusabe bulamu. Kubanga wabanga Museveni Mbarara gye bagamba nti java nga amagye gatuuka ekiseera nga geetiikingira obululu. Kubanga ezo video zaafuluma abantu bavaayo ne baconfessing ne bakugamba nti nno Mbarara ebitundu ebisinga wajjanga nga amagye gamaze dde okulonda ne bagamba ddeeka. Naye ng'eyo gye batugamba ewaka ekitabangawo mu byabufuzi bya Uganda. Kyobula nti omuntu yenna nga tonnajerega National Unity Platform soko ogiwe credit. Tetubaddeewo na bibiina mu Uganda wano as long as I know. Ebibadde bisobola okudistributing aba candidate almost across the whole country. Obo kitegeera. Tubadde tetuyinaawo kibiina. Bino ebiina byonna mulaba simanyi FDC na muna DP babadde tebasukka wano. Ekinene nnyo FDC ebeerako naye National Unity Platform yayingira n'egendera ddala even mu kato corridor munda. Era nze nyaga kukakasa abantu abavaayo ne bakwata kaadi ya Nuupu babawanga option yes naddala mu Western Uganda. Either okkiriza ssente oba okutiisatiisa. Era abasinga babeera compromised, abasinga ne balya ssente, abamu ne badduka ne bagenda mu exile. Tekibangawo. Okumanya National Unity Platform yanjawulo mu bibiina ebirala. For the first time kubanga before National Unity Platform okwewandiisa ku bwa MP tebwalinga bwa milioni 3. Muzeeyi yalabanga bw'atayongeza kubanga bakimanyi. Mu Uganda okufuna milioni y'essente ne bwe ziba 2 ne bwe ziba 3 it is a tug of war. Naye nga ate tulina a lot of potential people who can stand. Electoral Commission nevaayo negamba nti sente bazongeza for the first time in the history of election in Uganda. They increased sente ez'okwewandiisa ku kifo ky'obwa MP. Naye nga target yali ku targetinga bana abaana kubanga jukira abasinga abaali bazo okwesimbawo baali balina potential. They were willing naye nga tebalina sente. Gw'osuubira otya omuntu ali eyibando ali eweeyo mu ndeeyo amazima ga Katonda nga ne million taji naye nga ate abantu bamukkiririzaamu kubanga yo NRM yo sente weeziri egenda bugenzi wali mu kofazi nejjayo neewa abantu baayo naye ffe twali tweyiiya naye nga ate tulina capacity esobola okuwangula. Abasajja ne bagamba nti nedda okwewandiisa ku bwa MP ziba milioni 3 gw'oyinza okukitunulira ng'ekyokusaaga. Trust me wano mu Uganda milioni 3 milioni 3 ne bwebeeremu bweti naye ng'ate abaana baali weebali naye ezo ssente zajjamu abaana
zajjamu abantu nga tebazisobola jukiro jeyo milioni 3 oyina okugenda n'okola mobilization kati ali NRM yo sente weeri kubanga ibananyini katiba bebananyini banka akuba bukubi simu bana abagagga bonna bowulira mu bikubo bano abakubira bukubi simu kubanga enkola yabwe eryemu kasoga n'okuba wa sente nga bakuteekako emisolo emingi nga bakugulako omusango nti obadde oyagala kujjako government so olwokuba buli NRM buli lwegenda mugundi mu time ya politics oba yakalulu bwoba omanyi olina business mu Uganda oba oli mugagga mu Uganda kikukakatako okubatolirako omutemwa n'ogubawa kubanga bwogaana obamanyi naawe tebeetaaga kukusome kukubuulira obamanyi nga baleeta emisolo gyonna egitali paka ne bakugoba mu business. So for the first time twalaba akalulu nga mu Western Uganda gye bagamba nti ye wakawa NRM ere wajjajja nga munnaye n'abantu tebabakkiriza kulonda era abantu abakeera okulonda bagenda okutuuka nga bagamba nti mwamaze dde okulonda ninga oli tekyaliwo kitegeeza tukirize tugaane bano n'abaana baleese impact mu byobufuzi by'eggwanga tudde ku nsonga ya Yoweri Kaguta Museveni gye yayogedde gwe tewagitegedde gwe muna Uganda oyinza okuba kirabye n'okireka bulesaawo kugambye Museveni bwakugamba nti agenda Masaka aba agenda Mbale statement gye yakoze yabadde asindika bubaka ekisooka yakitegedde nti mwe bana Uganda mwagalanye ebintu ebyokujokinga kati yakiresa ine joking we n'ate agenda okukyogera nga alina kyayagala okufuna ekisooka yabadde ayagala kufuna kiki kimunayogera afune reaction zamwe Museveni ekenyinya akimanyi nga teyeetagana kumbuli akimanyi what happened akimanyi nti akalulu amazima ga Katonda singa tubadde benkanya singa Museveni abadde mwenkanya singa yakwata bukwasi ntebe n'agiwa Kyagulanyi kubanga mujjukira bulungi nga Katonda ye mubeezi waffe obululu bwatandika okukyuka ku ssaawa 5 ez'ekiro kati ayina ekintu ekirala kyayogedde mu kye mutaategedde Museveni yabagambye mbu tebakyayagala kukozesa manual voting ayagala bakozese digital naye ng'omuntu akugamba nti ayagala tukozese digital voting mu Uganda mu Kampala wano osobola okumala ennaku nnyanga toyina masannyalaze ate oba oyagala okwata NRM okumanya nti yabba akalulu NRM yakulaga nti results ezajjanga ku tali center zaavanga mu bitundu byawala naye ng'amazima gali nti ebyo ebitundu byewala bw'ogenda teri masanyazi gw'oŋŋamba otya nti results za Jumani Dokolo eyo munde yeyo zisooka ez'e Kampala okutuuka mujjeko internet tebalina masanyazi zaatuukanga zitya nti zajjanga amangu ku tali center how kati olwayo yabagambye nti twagala kujjawo digital manio tuteekewo digital nga tonana kwogera ku ekyo amasanyazi mu Uganda muno gali distributed ku bitundu mmeka gali ludda gagenda paka wa yekanso kembuze nga tukyali ku ebyo gabeerako paka ddi nga n'abejjinja gye bagakolera ekinene nnyo gabeerako eddakiika 5 olunaku lumu ne gagenda oba kitegeera waliwo ebintu ebyogerebwa nogaga naye bannaye abasajja nga n'obuuma bwe mwaleeta mu sensaasi buno obwokubala bwagaana ne bwekyanga naye oli n'akulaga nti baagala bakole kye bayita digital voting alimba ebyo byonna babivuga baagala kutuuka kise gobadde okimanyi tebanana kuddamu kulonda bakyeyamaani babyalo obadde okimanyi tetunakuddamu kulonda bakyeyamaani ba LC1 omanye ekyo ekintu ekiraga bali mu kusetinga ebintu bibeere ennomo so that bwe batuuka wali waggulu nga bwolaba ekintu kye baleeta ennaku zino nti buli muntu afa mu NRM ng'abadde MP bamusikiza either mwana we oba muganda we omanyi bano nga banaakola ekintu basooka ne bakireeta ne kifuuka nnomo then ne bakiteekayo bayina ebintu byabwe bali mu kupanga waliwo ekintu kye baagala okuintroducinga one kati kambabuulire tunaatera okuyingira akalulu ka 2026
tusabirire ebintu bibiri oba bisatu. Ekisooka tusabe tufune enkyukakyuka nga tetunnatuuka yeeyo. Ekyokubiri tusabe waleme kubeerawo confusion ndala kubanga mukimanyi bulungi buli otuba tugenda mu kalulu eno gavumenti erina okweteerawo etteeka erigifevalinga. Kati mu bbanga eritali lyawala wagenda kubaayo endiga egenda okujja eya NRM egenda kujja n'ekiteeso kino wammanga nti kaakati tumaze okulambula Uganda yonna tugenza okukizuula nga sente zetteeka mu kalulu akoobwa pulezidenti zibeera nnyingi. Ekyokubiri tugenza okulaba ng'obulamu bw'abantu bugenda nnyo biki tubadde twagala tulonde ekibiina ekinaabeeranga n'abakulembeze abangi mu parliament kyekinaalondanga baani kyekinaalondanga omukulembeze. Mucho kiki kye bategeka. Njagala bw'obanga obala ekintu obeere long term strategist. Bana abasajja bakimanyi nti Museveni akaddiye. Bakimanyi. Ate nabo bakimanyi nti omuntu asobola okuyamba-yambako okulaba nga gundi yaabwe ebeerawo. Museveni ndowooza gwe yeesiga mutabani we. Gwe tonakwebuuza nti Pirawo movement egenda kujja etya mu buyinza singa tuba tuwebase nga tetutunudde wala. Pirawo movement tejja genda mu kalulu kammwe kano. Pirawo movement kyegenda okukola singa tutulwana ne tulabanga obuyinza bukyuko banga tufuna gavumenti empya. Mu 2026 wajja kubaawo abajja. Ye Pirawo movement mukama wabo ayinza obutesimbawo. Naye bayinza otufuga emabega ne mu maaso. Batya. Olwaliro NRM inaaba baka 3+. Okujjako nga tulwanye nnyo. Ne tutunula wala. Ne tuva mu politics wake wa gundi simanyi gundi okwogera nnyo tekawo embeera. Singa tuba tetwerwanyeeko nnyo Pirawo movement eyinza okubeera ya lidovo eyinza okubeerako yukuludde oluvuganya. In case oyinza obutakikkiriza nenze nkubalira nkulage. Bano abasajja balina option yes. Bwe tugenda mu kalulu bagenda kufuba nnyo kwabe balina ssente. Be balina amagye, be balina buli kimu. Bajja kufuba nnyo okuyisaawo abantu bangi. Batuuke muli babaweeko bayinza okuwaako Pirawo movement. Ne babaka abantu nga 10 oba nga 5 oba nga 6. Ne tugenda okuwunzika bwe tuti nga ate bali ku luddo oluvuganya ngeno ne taata naye akutte. Kisobokera ddala. Gwakiwakanira mpozi nga Uganda togimanyi eno Uganda where everything is possible. Ekyo kino okutugula sikyogera nti kukumala mu maanyi. Nkubuulira otunula okuba ettooki olabe gye tulaga. Ekirala enjogera ya Yoweri Kaguta Museveni nti Nuupu yamubba akalulu yabadde alina obubaka bw'asindika si ku Electoral Commission yokka. Yabadde asindika obubaka eri abantu bonna abaalya ssente nga bamugambye nti agenda kuwangula most especially wano mu Buganda. Yabadde asindika obubaka eri abakulembeze b'ennono. Yabadde asindika obubaka eri bannaddiini. Yabadde asindika obubaka eri bano abeeyita bamobilize ba NRM wano. Kubanga for the first time in the history Yoweri Kaguta Museveni tafunangako opposition mu kibuga nga bangi nga bwolaba ku mulembe guno. Badde bafunanga bali FDC bafunangayo 2 3 naye gwe badde okimanyi nti Kampala yonna Buganda yonna almost ya opposition. Era nga singa tubadde n'abantu abali serious nga bamanyi nti twagala enkyukakyuka. Bandi bazimbira ku eyo basis okulabanga at least tuina we tuli. Naye nabo abasinga abali wana abakulembeze bakozi ba ssente. Bakozi ba ssente bali wano kuba konfuufu. Kyobola mbaga nti in case nga tugenze mu 2026 tufuna abantu abali loyal to the commander in chief. Ekyo kikulu nnyo. Buli lwofuna omuntu nga gwe muga tugenda kyanju nga yaga nti ngenda Jinja temugenda kukolagana. Olwayo singa tugenda kutambula country tour ojja kulaba abeeyita ba diplomat nga baga nti ebya kiyaye tetubigendamu tebajja kugenda.
Baja kudano bogero oluzungu lungi mu Kampala bakuga omanyi revolution yeno buli omwa ino. What we need right now is active mobilization. Active ground. Si ruzungu lungi, si kutambula nnyo. Actually nze nina ne suggestion. Time etuuse. Abakulembeze tubesinge nnyo wakakati. Tuzimbe ground ya wano Uganda. Katonda atuwadde ekisa. Titupenetrate nze tuyingidde Bulaaya. We need now to put the same energy je tuteeke Bulaaya. Abakulembeze okugenda abakulembeze 8 9 10 munonyayo ki? Musigale eno muzimbe. Let the president travel with the 2 people 3 people. Ne mwenda ne mugenda ne mungu ne mumwesomba ko ne mumwesomba ko. Tuina kuzimba wano. Build the same energy. That is why bana abantu amba tukuba olusi batukuba ompira. Muli banji nnyo ku social media ku ground temuina. Because you Kyagulanyi walaga buli omwe ayagala ogenda. Ne mukwata sente mutadde mu nnyingi bwecho naye abaana babagamba ano nti bagala ya mafuta ga mitwala 5 bagenda ku mobilizinga teri abuwa. Tuzimbe waka. Tujewe ye ngombe gamba nti kakati singa amanya agali mu diaspora kisoboka okugazimba na wano singa mubanga muli baddala. Abantu 10 23 mwena mwesombye mugenze Bulaaya mugenze kola yoki. Muinayo pulani eyo. Mubeere wana aba musigale wano. Mu concentrating mbitundu byammwe muzimbe strategy muzimba abaana mwempoweringa abaana mwempoweringa bana Uganda mwempoweringa informal sector. Musunga buzunzi. Kale mwandizunze naye nga abaana bajja byebyo biri mu ggwanga lyaffe n'obukodyo obukolebwa okulaba nga basaanyawo n'okumenya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okulaba nga taddamu kufuluma ggwanga. Bino byonna bala bibakola ebikolebwa ebisangusangu ebateekawo okukwata abaana ba National Platform Obakaka bawayirize President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ntino mutujju anti muyeekera byonna baagala kusiiga kutintinga kusiga kifaananyi kya Bobi Wine Kyagulanyi antino muyeekera mutujju aleme okubanga basala ku ntambula ze internationally. Buli muntu atandika okumutyanga bagamba oyo mutujju tajja waffe kati bano bafuna oluwenda olusibagira ddala passport ebe nga tekyasobola kutambula ng'ekoneddwamu lwedimu kati nga tatambulira ddala. Byonna ebikolebwa byola bakola bagenderera kiri. Abasajja batiitiizi batya abadde banyi bagenda mumugjawo kiggwe bawumuwone keka diiro yabaddewo nti tumutte mangu aveewo alime genda Bungereza gy'alaga kubanga ekigenda okuba Bungereza kijja kuba kiralamu. Kati abasajja batidde bakankanye bagamba bannaye kyatulidde kati bakola buli ekisoboka kyonna okulaba nga passport ye ebeera freezed taddamu okutambula kuva mu ggwanga kikyabazitoweredde. Era agenfunye nti minisita Jeje Odongo yabadde atembeeta ensonga eno nti kati kimuzitoweredde ali mu kusoberwa ebibuuzo bingi byali mu kwebuuza lwaki yakitandise era lwaki yakkiriza okukyogerako nti no passport ya Kyagulanyi egenda kusazibwamu kubanga kimuzitoweredde. Diplomacy oba abakungu okuva mawanga amanene abamuteddeko akazito bagamba lwaki ababa bakola ebyo okusazaamu passport ya Kyagulanyi kati asobeddwe kano mu kibira yebuuza kiba kiddako kintu kimaze okumenya wazo kitolamu mu kipira guddemu wakati Kyagulanyi musajja munene na twabagamba ajja bakozesa buli kimu ajja basuula ewabi era ajja kubeegoza. Kale mbagala nnyo Mukama bankuumire tujja kuba tuddamu banange mweraba.